jukira be mwakavuma ne mugamba revolution okukyusa government tosobola kutambula n'abatamivu n'abanywa enjaga olwaleero kati mwafunye w'amayungi oli ayimba n'akubuulira enkoola n'akugamba ffe twayiseeko dda omwami we alina we yakola statement n'agamba nti akizudde bannayuganda tebaagala kukola nabwe ekityo agenda kugenda mu bukulembeze atongoze obubbi gubeerenga mulimu bwe gunaafuuka omulimu bannayuganda basobole nabo bwewala kubanga bajja kuba tebaagala kukola eyo yenteekateeka efaanana bwetyo kwe kweyubula okwo omanyi waliwo lw'obeera mu kinaabiro n'oyimba akayimba mu butuufu ne weewulira nga eddoboozi lyo linyuunyuntuvu ng'erya zafaraani ovaayo ogamba nti njagala kwolesa kitone abaabukedde tv baliwo abatera okulakakamera omuyimbi asinga naye ke weewulirako ng'oyimba nga baakulikodinze weewuunya naye waliwo lw'osobola okulaba obubonero obutono n'olaba nti eno emmotoka egudde esimbula ku bigambo enkuba gye bikubiddwamu naddala ng'oleeta omusajja nga alien skin ajja ayogera ebigambo ebyo bisuula emmotoka ng'etandika toyinza kuleeta bigambo ebyo nga bye bigambo ebisooka okimanyi bulungi entamwewulira muliro gukola ki gusooka bigambo by'obubbi kyova olaba banno batandise okukulirako ebindaazi nga bagamba ekibiina kitandikiddwawo kyakuyamba babbi basobole okufuna obuweerero bafuna n'abawolereza nze sikuwangako ku magezi kukola bintu biringa ebyo waligenze n'otula ne alien skin n'aleeta sitayire entuufu naye alien skin si yali fakisa oyo yabadde mugenyi mukulu nnyo ku mukolo gwammwe mugenyi si ye author feba author weetuli anti kati olaba b'olwanye nakyo musomi wa katabo ekyo si kikulu tolaba b'otasobola nakunninda mmaleyo byange kubanga ekintu kyakwokyezza bakulese mu sitayire eno ey'omukalukalu tajja busera bwe bumwokya nti bunjokyerezza ddala wembadde njagala bwe twali wano nze nakugamba amagezi gaali ga kisajja kikulu mugende mutuule wansi mukole bulungi ku mpapula enteekateeka yammwe empoomu mulekeraawo okwogera ku bana abaabasobya mmwe nga bwe mwabalaba kubanga mugamba mwabazimba naye mmwe ne muteezimba Honorable Mabikono omulaba alina ekibiina bakiyita SDP takirekuliranga nga pulezidenti waakyo naye bwe yatuuka okwesimbawo yesimbawo ali independent naye ate munywanyi we mukaakulubega gwenjagala ennyo ate ye n'alyoka amuwa ekibiina mu Lubaga South era yajjira ku kabonero ka Kimuli. Honorable Abedi Bwanika alina ekibiina bakiyita PDP wawulirako ng'akirekulidde naye yagenda mwene UP ekipya ng'akikulira mulenzi muto bamuyita Kyagulanyi Sentamu n'agamba mpa tiketi wadde okuteesa ng'Asumaani basaalirwa waakiri nti nkolagana naawe naye ndeka nsigale wajjema yayingira ekibiina bukolokolo naye buli lwe bakwata omuzindaalo mu kifo ky'okwogera nga bagera ku ono gwe baagala okuggyamu boogera balumbooli oba ontegeera olwo mulikola ddi ebyammwe muzimbe polisi eyammwe bwe muba mwagala okwogera ku bali nga mwegeraageranya nga mugamba ffe ku by'obulimi enteekateeka yaffe bweti obutafaanagana na nteekateeka yaani ya Ssebunya ffe mu by'obujjanjabi enteekateeka yaffe bweti eyaffe yanjawulo nnyo ku NUP naye laba gye muli bwe mugamba nti muzimbye ekintu abantu bonna bajje ate mutandise kukanyuga mayinja baani kati abagenda okujja bammemba ba paalamenti mwabadde n'abasatu bwe bati nga bonna bavaawa mu Buganda where is the national character wabula ekyakoleddwa kwe kunyiiga nti nkooyo okubeera omukira ku mpologoma njagala kubeera mutwe ku mmese byebyo bye baakoze kunoonya otuntuntu otukusobozesa okukuwa akamotoka akanaakutwala ku bwammemba bwa paalamenti tewali kintu kiringanga alliance esobola okuleeta awamu ebibiina by'obufuzi kankubulire Democratic Alliance enjabayaba nnyo ne DP block egisinga gye muli mu kujjawo kaakano awo nyininyini wetugenda okutandikira gwenna awuliriza UD Updates TV omukwano gwange ali ate nakuba nga osubscribinga kubiriza ogende maaso n'okuba nga osubscribinga
likinga, sharinga, commentinga. Abali e Bulaaya emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo. Kakati emabega kaawo kuzzaako emabega. Abaami bano Mpuuga ne banne nga bamaze okuba nga bazza emisango oba nga baabulira ekibiina kya National Unity Platform olw'emize emibi gye beeyisaamu nagyo. Baavaayo we yali ng'akuba enkuŋŋaana ze yavangayo ng'akolokota ekibiina ssaako ne pulezidenti wa National Unity Platform nga ye agamba mbu ye tasobola kuba nga azudde nti ekibiina ky'abaddemu kikulirwa bali banjaga, tasobola kubeera mu banywi banjaga batamiivu, era eggwanga talisobola kgenda mu maaso nga likulemberwa batamiivu banywi banjaga. Era n'olw'ensonga eyo n'agamba nti ensonga lwaki Mwami Yoweri Kaguta Museveni akyafuganya eggwanga olw'okuba nti ye ali soba, tetumanyi ki kye yali ategeeza. Kakati mu kaseera ke kamu manyi ffe tuliwo bajjukiza tulaba nga Mpuuga ali ku luutinza Alien Skin, omugaayi w'amayirungi, omunywi w'enjaga, akozesa buli kitamiiza. Ayina omuze gw'omanyiko ajuzi yakakwatibwa nti yakabba essimu n'amulekuluutinga mu kibiina. Ekipya kye yakoze bwe kye kigenda okuba nga kitwala eggwanga lino mu maaso. Oba olaba obuwuttaavu n'endowooza entono. That's why ffe tubagamba ennaku zino nti ebitabo n'amasuuti si bye bitambuza eggwanga mu maaso, si bye bikulaakulanya eggwanga, wabula ideologies n'engeri gy'olowoozaamu, thinking capacity yo, level yo ey'okutegeera, ey'okulowooza yenkana etya. Oba okitegeera. Kakati kino ekibiina already kyamaze ddo kikuba ekigo nga kyakatandikirawo, kubanga bwe yali ajja nga omugenyi omukulu okwogerako eri abantu bye yayogera mwabiwulira. Ngera bye tubibalaze mu kavidiyo. Kitegeeza ki? Nti ennyumba omusingi gw'ogisimidde gusalawo kinene nnyo okwambuka kw'ekizimbe kw'ennyumba yo gye kugenda okubeera. Omusingi gwe guwanirira obuwanvu bw'ennyumba eyo gy'ogenda okuzimba. Kati banga omusingi gwabwe batebagusimye, kikulaga ki? Ate n'ekirala kino kikulagirawo nti nno bw'obanga wagamba nti nno temusobola kumuggyako Mwami Yoweri Kaguta Museveni na banywi banjaga batamiivu, Alien Skin wadde omwagaza ki? Kitegeeza gwe ate agendayo si yakubanga mutwala ggwanga mu maaso bakuggyako nakyemalira, wabula kubanga mwataakinga ekibiina ekya National Unity Platform. Ekyo kyeraga bwatu. Oba okitegeera. Simanyi kusinziira ku ndowooza yo gwe nga woogiraba, jangu mu comment section, jangu likinge, jangu sharinge. Abatannaba kuba nga musubscribinga bakubiriza mujje musubscribinge, mulikinge. Abali e Bulaaya mwebale kubeera ku mayengo gano aga UG Updates TV. Mategeeza nti nno tubaagala nnyo era mweraba.